Mulungi awuliriza 95 akasirisa 3 Fama Extra Radio kiriza nkukuliseeyo mu mawulire gaffe ag'ebyenfuna n'obusuubuzi mukulu Kawuki abaddewo nsubira nti ebyo nabyo obitegedde bulungi nnyo nnyini ddala amafuta ndowooza gasseemu kusinziira ku kyempulidde amafuta gasseemu kale twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga ate embeera agiranaga nti kanzikakkanyeemu ate abaddu bange edduniya esobole okubeera nga ebatambulira amaridadi saana nnyo kale program dawa tubeera wano buli lwakutaano ssaawa ziba nnya ez'okumakya paka ssaawa 5 ezakalasa mayanzi Sheikh yatuuse dda era nga nja kusaba ababuuzeeko ate tubeere nga tutandikirawo olunaku luno olwaleero Sheikh nsanyuse okukulaba. Alhamdulillah nange kubeera nga ntuuse olunaku olwaleero wano Allah subhanahu wa ta'ala nga abedde ng'era atusobozesa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'di. Baganda baffe mwenna abawuliriza radio eno 95 akasirise Fama bannange tubabeeranga tubeebaza nnyo olw'okutwagala ennyo okubeera nga mutuwuliriza era nga tubalamusa n'ekiramuso ekisinga okubeera ekyebbeeyi mu byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh amanya Abdul Qadir Abdul Nur Ali Zaidi Gowani Abu Uwaisi wa Nasiratu Azhara. Amanyo ina mangi. Erinnya nena limu. Kale inshallah tutandikirewo n'omusomo gwaffe ogw'olunaku luno olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kubeera nga twongereza ku musomo gwaffe gwe twali twalabako ebbanga eriyiseeko akatono ennyawe mabega nga twalabako zuhurul kasiyatun ariyatun okweyoleka kw'enkunamyo twali tugulabyeko okwo era ne tubeera nga twalaba ebintu bingi nnyo ebigukwatako ne tulaba hadithi ng'eva mu kitabo alladhi rawahu imamu ahmada fi musnadi wal hakimu fi mustadraki bisanadin sahihin wa sahahahu ashaykhu al albani yali etutegeeza nga atugamba nti ani abdillahi ibn umar radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمة رجال يركبون على السروج كأشياه الرجال وفي الرواية كأشياه الرحال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف. نتولى من حديث ndala yalinga eva mu kitabo alladhi sahahu Imam Muslim nagamati an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أراهما قوم معهم سيات كأذناب البقرة يضربون بها الناس ظلما وعدوانا ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. nga hadith ezo twazira omulundi ogwayita bwe twatwogera ku kwoleka kw'okwambala enkunamyo netubeera nga twalaba hadith ezo bbiri era hadith ezo bbiri netubeera nga twazigatta obanga zagattibwa Sheikh Uthaymin rahimahullah nabeera nga atutemera ennyambala abantu gye bakola ki gye bambalamu era nnyambala ki ddala omuntu gy'ayambala nebanga ddala bw'aba agyambadde abeera bwereere yadde nga ye aba alabanga ekyamazima ayambadde era nga anyumye naye era nga ye yatulaga nabeera nga atuggira mu hadisi ezo ebbiri nabeera nga atugamba nti omuntu yenna asookera ddala okubanga ennyambala gy'ayambala nga ali bwereere agamba nti wafusula qawluhu kasiyatun ariyatun bi annahunna yalbisna albisatan qasiratan ti omuntu ennyambala esooka nti yeyo omuntu gy'ayambala nga obugoye bw'ayambadde nga bumpi n'agamba kwe kwambala obuntu obumpi omuntu n'ayambala enkunamyo. Ennyambala ey'okubiri n'abeera nga atugamba nti bi annahunna yalbisna albisatan khafifatan la tamna'u min ru'yati ma wara'aha min basharati almar'ati n'agamba ye nnyambala omuntu ate gy'ayambala nga kyayambadde olugoye lwayambadde omukyala ayambadde olugoye mu kulwambala kwe nga mwana wattu olugoye lutangaala ng'era terusobola kuziyiza mulabi yenna kuba nti abaako kyatalaba ku ye wabula ng'asobolera ddala okulaba mawara ahabiki ebiri emabega w'omukyalo oyo
nga bw'aba mutunulidde bw'ati asobola n'okunnyonnyola olugoye olusookedde ddala ku mubiri gw'omukyalo oyo butya bwe embeera gye lulimu. Ennyambala ey'okubiri nti aba ayambadde kyayambala nga mwana wattu kitangaala nnyo. Natugamba ennyambala ey'okusatu n'agamba nti nno wafasula qawluhu sallallahu alayhi wa sallama n'agamba nti bi annahunna yalbisina albisatan dayiqa satiratun mubdiyatun libafatinil mari'a. N'agamba ennyambala ey'okusatu gye twalaba n'agamba nti ye mukyala yenna okwambala olugoye lwayambadde nga mwana wattu nga lumukutte luli tayiti lumukutte nnyo nga ne mu kutambula kwennyini ekyamazima omulaba nga yenyiga bwenyizi nga tasobola kutambula nga ali free wabula nga mu kutambula kwe konna alinamu okunyigirizibwa kwakolaki kwalinamu yadde nga tetukitegeeza nti mukuba nti twambala engoye ezitatukutte nti omukyalo ono nti abeere nga atambula nga asaatuuka busaatuusa oba nga apapiriza. Mu Busiraamu omukyala yenna takkirizibwa kutambula nga ayanguwa nnyo era alina kutambula mpola era ajja kutuuka era mu byonna era butuuka n'okugamba nti bw'obanga watambudde ne mukyala wo gw'omwami tolina kukulembera mukyala wo wabula ye yalina okukulembera akuwe supiidi kwatambulira wabula si ggwe kumuwa supiidi kwalina kolaki kwalina kutambulira ye nga ye yalina okuwa supiidi kwatambulira. Bwe bwonna Obusiraamu eky'obutatambula kino amangu kirimu kyamaki kirimu okubeera nti nno omukyalo ono kigenda kinnyonnyola ku nneeyisa y'omukyalo oyo bw'afaanana mu kubeera nti ayanguye oba tayanguye binnyonnyola nneeyisa y'omukyalo oyo biraga empisa z'omukyalo oyo era nga bwe tujja okwongera okulaba mu maaso awo bwe tugenda okulaba insha Allah omulundi guli era twali twalaba nga tulabye nti ddala mu butuufu ekyamazima abakyala basaanidde kubeera nga bambala bulungi era ne tubaako ne aya y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu gye tukubiriza n'atugamba nti mu suratu Ahzabi yagamba nti ya ayyuhan nabiy قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى yabeera nga akubiriza n'owakitiibwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti ya ayyuha nabi owange gwe nabbi qul li azwajika gamba bakyala bo wa banatika ne bawala bo wa nisaa'il mu'minina n'abakyala b'abakkiriza bonna ne bawala baabwe bonna bagambe otya yudinina alayhinna min jalabibihinna babeerenga beebikka engoye ezibabuna emibiri gyabwe gyonna. N'agamba nti dhalika adina ayurafuna ekyo kye kigenda okubeera nga kibajjayo okubeera nga kibamanyisa fala yu'dhayina kyakubiri tebagenda kunakuwazibwa. N'agamba nti wakana Allahu ghafuran rahima timazima Allah subhanahu wa ta'ala yavadda wakitiibwanga musonyiyi ate nga musaasizi. Ebyo na aya zonna aya eyo twabeeranga nayo tugiraba omulundi ogwo ne tubeerera nga tunnyonnyola ne tugamba nti abantu abatambudde nga ba mirundi ebiri ne tuleeta ekyokulabirako ku baganda baffe ababoda n'abatakisi ne tugamba singa omukyalo ono aba ayambadde emu ku nnyambala essatu ze tulabye nabeera nga azambadde bw'atuuka ku baganda baffe abo mu butuufu ekyamazima ogenda okulaba nga enkwata gye bamukwatamu empisa gye bamuyisaamu nga mwana wattu yabunyoomoofu yakumunyooma mbeera yabubeera nti omukyalo ono tabaliddwamu magezi kubanga ava eri n'amukwata wonna w'ayagala amubuuza gy'aba mutwala amubuuza gy'alaga. Ne tulaba ate ono ye singa aba ayambadde mu nnyambala ey'obuvunaanyizibwa mwana wattu nti ate ye mu kwogera kwe kwonna naye boogera baliko beesuddeko n'akabanga ti owaayo olagako gwe owaayo ogenda mu mbeera efaanana etyo hajjati tukutwaleko wa ne bw'aba twalabanga ne bw'aba si hajjati ekyamazima batuuka omuyita hajjati olw'ennyambala ye nti ennyambala ddala mu butuufu ye yeesaanidde okubeera ng'eyambalwa. Kati so nti n'olw'ensonga eyo era awo wennyini we tugenda okubeera nga twongerayo twalaba aya emu kati tugenda kubeera nga era twongera okulaba aya ey'okubiri. Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza waqala aidan waqul lilmu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha
Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza mu surati Nur aya ya kusatu abeera ng'era atutegeeza ng'agamba wakitibwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yamugamba nti wa qul lil mu'minati era beera ng'ogamba abo bonna abakyala abakkiriza abajemulukidde amateeka g'owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yaghduduna min absarihinna babeerenga mu kutambula kwabwe mu mbeera zaabwe ze bawangalamu bakkakkanya amaaso gaabwe tebalina kutambula omukyala tateekeddwa kutambula nga amaaso bw'alaba eno bw'alaba ku kiri si buli kyonna kyayitako nti ateekeddwa kukiraba talina kuliisa maaso si buli kimu alina by'alina okwerekereza atunule wansi alina kutambula nga amaaso ge makkakkamu bwatyo bwateekeddwa okutambula gateekeddwa kuba wansi tegalina kubeera nga buli kyayitako ekyamazima omukyala asobola okutambula n'akunyumiza olugendo nga buli kyonna kyayiseeko kyonna yakirabye era nga teri kyamuyiseeko mu kulaba olaba embeera eyo naye omukyala yenna ow'obuvunaanyizibwa n'ebimu otuuka okubimubuuza oba n'obaako ebifo ebimu ebimanyiddwa ng'osobola okumubuuza nti wayiseeko wano nti nayiseewo wabaddewo kinagamba mubutuufu simanyi lwaki nti teyagenze nga buli kyonna ateekeddwa kitunulako ateekeddwa kiraba omukyala asobola okunyumiza buli kantu konna ke yasanze ku kkubo ekimenya amateeka si buli kimu nti ateekeddwa okugenda nga buli kimu akitunuulira kati ekyo aya kyemugamba nti ateekeddwa kukkakkanya maaso ge mu kutambula kwe ekyokubiri n'agamba nti wayahfaduna furujahunna era bateekeddwa okubeera nga bakuuma obwereere bwabwe naye kyannaku kyansonyi nti essaawa yaleero ate mwana wattu boolesa bwolese mu kifo ky'okubukuuma mu kubeera nga tebulabwa ate bateeka buteeka bweru mu mbeera efaananye etya mu mbeera ey'okuba nti bambadde engoye ze bambala zitangaala mu mbeera ey'okuba nga engoye ze bambadde nyimpi ne mu mbeera ey'okusatu kwe kubanga engoye ze bambadde mwana wattu zibakwata omukyala n'ayambala olugoye lwonna nga lunnyonnyola omubiri gwe nga bwe gwakula ekyamazima aba abulese bweru aba tabukuumye ng'obusiramu bwe bugamba yedde nga ye aba alaba nti ayambadde era ekyo ekituufu aba alaba ng'ayambadde naye nga mu ntegeera abeera bwereere kati so nti aya bwetu bwekola atya bwetu bwe Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba wakitwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam n'amwongerako ekyokubiri n'amugamba nti ekyokusatu wala yubidina zinatahunna illa ma dhahara minha n'amugamba tebateekeddwa kwolesa byakwewunda byabwe okujjako ebyo byokka ebiteekeddwa okubeera nga byeyoleka gye bali bwe bali bannyonnyola aya eno mu byokwewunda by'omukyala ebiteekeddwa okulabika gyali batugamba nti kiteekeddwa kuba kyenyina bibatu nga hatta n'ebigere byennyini tebirina kulabwako kubanga nakyo kyakwewunda ojja kusiŋŋaana omusajja yagala omukyala nga yamwagaddeko obugere bwe bulungi obwalamu buli bulungi nnyo masha Allah bwakula bulungi nnyo kati bw'anayita kubala bajja genda beegomba okutuuka okubeera nga bamugamba agagambo akayinza omunakuwaza oluusi agayinza n'omutengula omutima olw'okumuwaana ennyo kwe bagenda okubeera nga bamuwaaniriza ate akomekereza ate ng'akoze kyatalina kukola ki kyatalina kukola so nti yembeera efaanaganako bwetyo era Allah subhanahu wa ta'ala yongera natugamba nti wuliriza nno wano mukadde wange agamba nti walqawaidu min annisai allati la yarjuna nikahan falaysa alayhinna junahan an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina. Allah yongera natutegeza mu surati an-Nur. Allah yongera natutegeza aya yankaaga olira wano nno ekyakabenje agamba nti walqawaidu min annisai allati la yarjuna nikaha ndinaba abakyala abakuliridde mu myaka agamba nti ingera bo la yarjuna nikaha nga tebakyalinayo ssuubi lyakuba nti bayinza n'okuddamu okufumbirwa fa agambye Allah subhanahu wa ta'ala falaysa alayhinna junahan an yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina nti nabo bennyini tebateekeddwa kubeera nga bambala engoye ezisasamaza abalabi
naye aziganye bakyala batakyalina ssuubi kwa kufumbirwa. Ti ne bw'aba yebyudde atya nga teri ayinza kumukola ki kumutwala nga tewakyali ayinza mukola ki naye yennyini amuganye okubeera nga ayambala nga bwakola ki nga bwayagala. Ati so nti yembeera efaananye bwetyo. Era Allah subhanahu wa ta'ala agamba kama qala ta'ala ya bani adama qad anzalna ilaykum libasan yuwari sawatikum warisha. Allah tegeza mu suratul A'raf ti ya bani adama abange mmwe abaana ba Adam qad anzalna ilaykum libasa twabasiza gye muli ebyambalo yuwari sawatikum warisha ng'ebyambalo ebyo byakubikka bwereere bwammwe na kubanyiriza. N'agamba nti walibaasu taqwa dhalika khayr, nga n'okwambala n'ebyambalo ebisingira ddala okubeera nga byebisinga obulungi bye byambalo ebirimu okutya Katonda, ng'omuntu ennyambala gy'ayambadde erimu okutya Katonda. Wabula nga sigamba nti yayambale nga bwawulira ayagadde oba bwawulira alabye oba bwalowooza. Wabula nga okwambala kuno kyetulina okutegeera kwonna bonna abampuliriza nti nayo ibaada min ibadaati, kika kyakusinza mu kusinza kwonna kwe tusinza Katonda. Era bw'oyambala obulungi nga Katonda bw'ayagala ofuna empeera. Era ate so bw'oyambala mu nnyambala ey'essitaza omusango osigala ogufuna era guteekebwa ku akawunti yo. Ojja kubinnyonnyola mu maaso g'owekitiibwa Allah. Tuli mu program Daawa. Eddakiika ndabaze zino ziringa 23 ezisigaddeyo tutuke ku ssaawa 5 ez'akalasamayanzi. Tukyali mu program Daawa. Noti 742 noti 54 noti 76 noti 76 noti 8. Osobola okumpeereza message ku namba ezo oba olina ekibuuzo ky'obuuza Sheyi ku nnyambala naddala ey'abakyala kuba gye tutunuulidde omulundi guno. Osobola okubeera nga okimubuuza oba naawe olina ky'otugamba ng'olina ky'omanyi ku kikwatagana n'ennyambala okusingira ddala ey'abakyala. Osobola okuyita ku layini ezo, mpeereza ka message nja kubeera nga nkasoma. Sheyi tweyongereyo mu maaso insha Allah. Alhamdulillah wa ba'd. Ale tweyanziza Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga tudda omulundi guno okuva mu bulango insha Allah. Nga bwe tukomye ku aya Allah subhanahu wa tutegeeza n'atugamba suratul A'raf ti ya bani adama qad anzalna ilaykum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dhalika khayr. Allah subhanahu wa ta'ala nga tutegeezezza nga abadde akoowoola omwana Adamu yenna tewange gwe omwana wa Adam qad anzalna ilaykum libasa timazima twabasiza ebyambalo yuwali sawatikum warisha ng'ebyambalo ebyo byakubeera nga bibikka obwereere bwammwe wamu n'okubanyiriza. Era natutegeeza nti ebyambalo ebisinga okubeera ebirungi byebyo byambalo omuntu oba gye nnyambala omuntu gy'ayambala ng'erimu okutya Mukama Katonda eyakutonda. Nga tugenda kubeera ng'era tweyongerayo tutunuulire ku bimu ku bika by'engoye abakyala bye bateekeddwa okubeera nga bambala. Nga ne mu byonna tulinamu kye bayita hijab, olugoye olusookera ddala nga lubibeera nga lubikka lubuna omubiri gwonna. N'agamba olwokubiri khimar, olugoye olwo nga lwe lusookera ddala ku mutwe, luba lwa ku mutwe kwokka tekulusukkako. Nga n'olugoye olulala al qamis oba qamis lwe lugoye oluva mu bulago ne lutuuka ku bigere, n'olugoye oluyinza okusemberayo ddala nga lugezaako okufaanana n'olusooka ye jiribaabu. Lubeera nga lwo luteekeddwa kubanga luviira ddala ku mutwe ku luli olwasooseeko ne lubikkirako zino zonna ezikulembedde. Kati so nti ezo zengoye omukyala zabeera nga ayambalawo bulungi nnyo Sheyi. Mbuzeemu okutegeera ogambye ziri nnya, ziri engoye nnya naye ng'enkulumu ssatu. Naam. Olugoye lwe tulina kano akatambaala ak'oku mutwe ketukuyita akatambaala akasibwa ku mutwe. Olugoye olwokubiri lwe lwolutandikira mu bulago mpaka wansi. Olugoye ye kamisu. Tetugiyita kamisu, tetugiyita sharia.
mu Lwarabu tulina lugoye lwe bayita sharia. Kati sharia kyaki? Sharia kitegeeza mateeka ga ddiini. Ye sharia. Naye kyannaku nti ate ze bagezaako okuyita sharia ate kyannaku nti ate teziri ku mateeka ga ddiini. Kati kino ekyaffe kye tuyita sharia kyo kyavaawo. Kirabika kyava mu bakozi abafulumya ne bagezaako okukiteeka nti kiri ku ddiini naye nga nnyingi kuzo ate tezikyali ku ddiini. Kubanga bwe tutunuulidde ku bimu ku bika by'engoye byambalibwa kirabika nga ezimu ku nnyingi era kuzo zigaanibwa. Era nga bwe tugenda era okulaba nnyingi zigenda kubeera zigaanibwa nga era teziri ku mateeka ga ddiini era nga tezisaanidde na kuyitibwa sharia. Sharia erina kubanga etambulira ku mateeka gaki ga ddiini. Tugiyita kamiisu bo gye bayita sharia. Lutandikira mu bulago mpaka wansi. Kati then olusemberayo ddala ku bigere. Lwero olusemberayo ddala lwero okubanga luviira ddala ku mutwe mpaka wansi era ku bigere. Ye jilibaabu. Kaba kakaaya naye nga kalekawo feesi yo. Si kakaaya. Kubanga akakaaya kalala nnyo, akakaaya tekasobola kutuuka wansi. Akakaaya ke kaliwa. Bwe buno butambala bwe bezingiriza. Akebika kasobola okubanga kakoma wano mu kifuba. Bw'aba yakezingiriza konna naye bika bulungi kaba kakoma ku kifuba wano. Bwe kabeera nga kakoma kabikiramuko n'ebibegabega obumu ku bwo obugazi ku bwo. Tekasobola kutuuka wansi ku bigere si kakaaya. Ate si hijabu era. Ate si hijabu. Kati hijabu olwo kati yeeriwa. Kaba just katambala ka kati hijabu era tuganda nti yo hijabu yo era kiri mu Bulwarabu kitegeeza ekibikka. Ekibikka kitegeeza kibikka. Nengera tusobola abatuuliriza bategerewo bulungi. Abatuuliriza sensaba okutegeera ennyo mu bigambo bino enkungoye zino essatu ekikulu mu byonna batwale engoye essatu ze baba basinga okutwala. Olugoye olusooka ku mutwe akatambaala ak'oku mutwe kasibako obusibi enviiri zokka. Then olwokubiri lwe lwokutandikira mu bulago paka wansi ku bigere n'olwokusatu nga ate luviira ddala ku mutwe mpaka wansi ku bigere z'engoye essatu. Obukaaya babuveeko tujja kubulaba abooli awo. Anaaba abusigaddeko yenna tugenda kubulaba wano abusigaleko ng'amanyi kiki kyalina okusigalako oba okuvaako. Insha Allah. Ati bwe tugenda mu maaso era ku kwambala kuno Allah subhanahu wa ta'ala aya eri gye twalabye ey'okubiri egamba nti wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aya eyo ye aya yasemberayo ddala okukikwatagana n'okwambala. Ye aya Allah gye yasembyayo okussa eyali ekwata ku bikwatagana ku nnyambala gye tuteekeddwa okubeera nga tukola ki nga twambalamu insha Allah. Era wa fil Qur'ani ala Rasul sallallahu alayhi wa sallama tugamba nti khimar awwalu ma yudawu ala ra'si al-mar'ati faqat ngera bwe tunnyonnyozedde tulwe lugoye osooka ku mutwe. Nagamba qala Rasul sallallahu alayhi wa sallama inna Allaha ta'ala haliyun satirun yuhibbu al-haya. Mu byonna Allah yatugamba Nabi sallallahu alayhi wa sallam nga tutegeeza ko Allah waffe yagamba nti inna Allaha ta'ala timazima Allah owekitiibwa haliyun Allah wansonyi satirun Allah mubikirizi yuhibbu al-haya ayagala nnyo omuntu eyekwatibwa ensonyi ayagala nnyo omuntu okuba n'ensonyi. Naye ekyamazima ennyambala y'ennaku zino wallahi teraga nsonyi za muntu teraga nsa za muntu eraga bukalukalu obutagambika. Omukyala n'ayambala ddala naye nga ddala mu nnyambala ye yennyini gy'ayambadde wallahi nga ya bukalukalu. Bangi nabyo ekikwasa ennaku bangi bazambala abamu kubo ennyambala gy'ayambadde ng'ennyambala gy'ayambalira wano mu banne tasobola kugyambalira muzadde we. Ekiraga nti ennyambala eyo byankyama. Omulala ne yeekaza bwekaza kujambala naye nga naye yennyini amanyi nti kyakola si kiki. Anti kaakati ajambala mu banne asobola okufiitinga mu society. Wali ewa mukadde we abeera na muntu mukulu atya okuswala naye ate kaakati bw'ayambala ajja kubiyita bya kikadde ali mu bavubuka banne ate ayambala ebyo ekikadde.
yenna kino nja kiza ku basiraamu yenna omusiraamu yenna ku nnyambala tetulinaako buvubuka na bukadde. Twalabye obw'emyaka oli akuliridde mu myaka nga n'essuubi ly'okufumbirwa takyalikola ki takyalirina. Bw'aba yakedde ku makya ne yeekuba make-up walina kumubikka talina kumwolesa, bamugamba kwolesa kyenyi na bibatu ku mubiri gwe. Ate era nga tugamba obusiraamu bugamba bw'aba yakedde ne yeeteekako ayipenso emimwa n'agibyula najja alina gibikka. Buli design gyayongera mu feesi ye alina kubikka mbikke, talina kulabwako okujjako oyo bbaawe gwalina okwewundira mu busiraamu. Omukyala alina kwewundira bbaawe, si kkubo na balabi. Era nga bwe twagamba nti kyannaku beewunda gwengewako omusajja olugoye luwamuleseemu bwafaanana nga mwana wattu era bwatyo bwakyafaanana ng'otuusa okudda. Bw'aba agendako mu katale n'alyoka ne yeerongoosa ne yeekuba ipenso n'akola atya emimwa n'agisiiga naye nga wadde tasobola gyesiigira bbaawe. Era ne kibeera nga kireetedde abasajja bangi okulaba abayise mu kkubo bagala okugenda nabo n'abandi ne bagenda nabo olw'okuba nti balaba nti balungi ate okusinga ab'ewaka. Ate ekivuddemu ate abakyala kukaayana. Kisajja kyenze ekisajja ekyo tekiyisa olololo twala tugende n'embeera efaanana bwetu. Ne tubagamba nga bwe weekolerako ekkubo omukyala gwe kennyini teweefuddeeko. Nawe omusajja we ayagala agende akomewo era contributings ku kwenda omusajja oli bwabanga kituufu ayenda. Kuba wabanga ayenda gwokozeewo ki nga tonnakaayana kiki ky'okoze. Ebikolwa byo bimugaana okwenda oba nedda. Kati so nti yembeera neefaanana ekyo naye yennyini asaanidde kubeera nga yeekolako nga bw'ayinza okufuna olugendo olw'okutambula oba nga bw'asobola okukera ku makya ne yeekolako ng'alinayo embaga gy'agenda okugendako. Bukye ku makya yeekoleko ng'agenda ku mbaga ng'ate talina gy'alaga. Omusajja atuuka okudda ewaka amubuuze ate mama gundi olagako wa ti ati sirina wendaga, asange nga masha Allah ajatiwe yooyo mukyala we yooyo. Sheyi obudde bututwala naye mbadde nsaba oba tusobola okwoonako naddala tuli mu kwogera ku nnyambala olugoye lw'omukyala tusobola okwogera ku wudhu mu lugoye luno. Olugoye olulimu wudhu olw'omukyala lwe luba lutya? Kubanga engoye z'abakyala zino zikweya mu ttaka. Agenda okutuuka okusaala nga lwonna lukoze eki lwonna lufunye. Badde nsaba tutunuulire olugoye oluyonjo olw'omukyala lwe lutya? Olugoye oluyonjo olw'omukyala, olugoye olwo ekisookera ddala awalan luteekeddwa kubeera nga lutukula nga lwo mu njozi eyafugye kati lulimu bwe luba lwakugolola n'abanga yalugolodde olugoye olwo lubeera luyonjo era lubaamu wudhu. Insha Allah. Kati biki ebitawudhu mu lugoye olwo? Olugoye olwo ekiruleetera okuba nga talina kulugiramu kulusaaliramu ekisookera ddala kwe kuba nti oba oli awasitudde omwana n'amufuuyisiza omwana oyo amufuuyisiriza kubanga ezimu engoye ezimu za ntondo. Bw'oba wakutte amazzi gano n'ogayiwako oyinza obutaddamu kulutambuliramu. Tusobola olutukuza naye muntukuza eriwa. Tulina omwana abanga ye talina kirala kyonna kyafuna eri kuva maama we okuggyako amabeere ge nga ayonka buyonsi mabeere. Omwana oyo singa bw'aba mulenzi n'amufuuyisiza, bw'amufuuyisiza akwata bukwasi mazzi n'asamulawo obusamuzi tatobya nabwo. Kusamulawo obusamuzi bwe busiraamu. Kyokka ate bw'aba muwala yadde nga talina kirala kyonna alina okwozaawo ne watukulira ddala ku muwala. Kazaalika ne bw'aba bw'atyo nga atandise okumuwa obuugi, atandise okumuwa caayi n'emmere, bw'amufuuyisiriza alina kwolezawo ddala okukakasiza ddala nga bino ebintu bivuddewo. Mu kifo wayonjeza omufuuyisa ogwo oba obukyafu bwonna obuba bugenzeeko tebukyalabikako, tebukyasobola kuwulikika kawoowo kaabwo
yadde obuwomerevu bwabwo oba gye tuyinza okuyita tesiti yaabwo tugambye okulaba okuwulira olusu lwabwo yadde tesiti yaabyo terina kubeera nga bikola ki bikyaliwo mu kifo ekyo waba ayonjeza singa aba atuusa okuyonjaawo ebyo birina okuba nga bivaawo yeshe omusulo oluba luzzeemu bulungi asidi mungi nnyo olwalyoke yeetaaga essabbuuni n'amazzi akunyizeewo ddala ng'ate ogw'omwana omulenzi ye asamulawo nga ye tannatandika kulya ng'akyali ku mabeere gokka naye ate era naye bw'atandika okulya naye alina kwozaawo enjoza y'emu n'ey'omuwala bw'aba atandise okumuwa caayi atandise okumuwa simanyi bino byakulya alya biri simple ebyo naye ate abo siteegi eri abaagibuusa agivuddemu shayingo gyeko omusulo biki ebirala ebimalamu olugoye lw'omukyala kati omukyala ono twagambye dda nti asobola okubeera nga olugoye luno luwanvu nnyo lukweya mu ttaka olugoye olwo nabbi sallallahu alaihi wasallama obusiraamu tebumugamba kulukwata kaluleke alubike ebigere bino tebirina kulabwako kubanga nakyo kyakwewunda wali abakyala nga ye n'enjala tezirimu zonna walukwatirako ebigere biba birabika ono ye nga bbawe yamwegombako obwala bw'enkula yaabwo na buki n'obugere bwonna bwe bwakula onfuna bulungi kati alina kubikka kubanga tebirabwako mulala kubanga kyakwewunda gyali era nga bwolaba enviiri nti kyakwewunda kya mukyala era obusiraamu tebukkiriza mukyala kusalako nviiri so oba lukweyeza mu ttaka oba lukweyeza alina kuluvaako kati ye obusiraamu bwamota nti bw'ava wano owabadde obukyafu nga lukonyeemu bw'atuuka owatali bukyafu olwo lutukula bw'atyo Allah bwe yakikola olw'okukuuma ekitiibwa kye kubanga si kugamba nti agende mu kkubo nga yeefungulira abantu olw'okuba atuuse wantu waki alina kusigaza kitiibwa kye ebyokwewunda bye byonna alina kubirekera bbaawe naye ate sheyinunoza mujja kubeeramu embeera ng'alina oddukwatako bwakati enkuba yatonye ebisooto luna lugende nga lutobye ebisooto wansi aba alina oddukwatako katini naye n'afuba okulaba nga takoza ki taluwanvu yanyeena ate kulaga ntu baziwanvu yabamanyi okuteekamu obugoye munda bulegingi bwonna ne bulabika bwonna balina bubikka bwonna bulina kubikkibwa tajja dduleka sheyi kukweya naye awo tugamba nti wallahu alam Allah yasinga okola ki ate tujja kugendawo nnyo tugire tumalizeewo budakiika tuleseewo kakati so nti bwetutyo bwe tugambye nti Allah wansonyi ate abikkirira ayagala nnyo ki omuntu okuba nga alina ensonyi naye nga kyannaku ate kitali ntubeera nga era nabbi sallallahu alaihi wasallama yetutegeeza mu hadithi natugamba nti ayuma mra'atin nazaat thiyabaha fi ghayri baytiha harraqa Allahu azza wa jalla anha sitraha ti omukyala yenna akwate ekkubo n'agenda ewa mukwano gwe mukyala munne ne yejjako engoye ze z'aba ayambadde bamanyi okubeera bw'ebbuguma linsita ne yeeyambula nasigalamu oba oluusi mu bugoye obwo obutonotono bwe batera okubeeramu zino zonna n'azijja kuba n'aziteeka eri nfuna bulungi n'agamba singa omukyala akola embeera efaanana etyo mukwano gwe n'akola embeera efaanana etyo harraqa Allahu anha sitiraha Allah amuggyako ekibikka kye kyaba amutaddeko Allah akimuggyako n'ensonyi n'azimuggyako nkyalo n'atuuka ekiseera nga talina nsonyi sheya akasembayo twogera ku lugoye lw'omukyala waliwo kala ezandibadde ennungi omukyala okwambala naddala singa aba agenda mu swala oba singa aba agenda mu kifo ky'olukale waliwo kale zosobola oga nti omukyala singa aba ayambadde olugoye olwa kale eno neeno kyandibadde kiri beta wadde naziri ziyinza okuba nga tezirina buzibu engoye ezo weeziri nga si mukyala si musajja waliwo engoye ze tutalina kwambala mu busiraamu ekyokulabirako olugoye ebyo tujja kubiraba mu shurutu thawbil mar'ati obulombolombo
obukwakulizo bw'olugoye omukyala lwalina okwambala buli 8 tujja kubulaba. Mwe muli n'ekyakkala omukyala olugoye ayambalirwa lulina kubanga telusasamaza buli yenna alulaba. Olwo olugoye omuntu lwayinza okwambala shawutingi kale eyo eshawutinga ennyo obusiramu bugiganda nti Shamira ayiseewo. Olwo obusiramu bugiganda. Waliwo engoye endala zirina reflection nga oba musana bwe lumukubamu bwe luti luzzaayo n'atambula nga lugenda luzza mu baki mu bantu lureflectinga mu bantu. Olwo nalwo nedda alwesonyiwa aluveeko. Tumalize she akadde katuweddeko tusabire ku dduwa tufundikire ate tunatandikirawo biidhnihi subhanahu wa ta'ala ku bulombolombo bw'olugoye olw'omukyala lwateekeddwa okwambala biidhnillah we tulitandikira omulundi omulala insha Allah. Ate awo wennyini tujja kuzingiramu n'omusajja ono kuba tusinze kwetoloolera nnyo kuki ku mukyala naawe wennyini era tujja kutwaliramu n'abasajja bonna tubeere nga tubatwaliramu biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Naye nga tujja kusembyayo ne hadithi eno abantu bagiwulirize bulungi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba man tashabbaha biqawmin fahuwa minhu. Omuntu yenna yeefaananiriza gurupu y'abantu abeera waamuyo. Abamaze okubalibwa mu ki yeefaananiriza omunyu w'enjaga naye abeera munyu wayo tasobola kujejjamu kubanga n'abalabi bonna baba bakola ki era nga muyinza okutunuulira omuntu atambula n'owakawoowo okutuusa akawoowo bwe kava kono ne kadda kwaliwa kwoli atakalina atakeekubye. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهد شباب المسلمين واهد النساء المسلمين. اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر المسلمون المجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المسلمون المجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. sigadde nga ndi Abdul Qadir Abdul Nur Ali Zaidi Gowan Abu Owaisi wannaswiratu az-Zahra. Naam Sheikh tuyanzega kaddeko n'omusomo gwaffe ogw'olunaku luno olwaleero. Nkakasa bulungi nti yatandise naffe oba oli awo n'atusanze wakati kati awo tasigadde kyekimu akadde kana akafunyeemu n'ebigambo byo abifunyeemu. Tusaba Allah akuweemu ky'osinga okwagala ate nejjana akikuwe eyo yonjagalira ddala kubanga okubonaabona kunze kuno ate eggulu ne likusuba ate kyattabbu nnyo. Naam. Tuyanzege eddakiika esigadde 2 tutuuke ku ssaawa 5 eza kalasamayanzi. Enteekateeka endala zigenda kujja tova ku 95 akasirisa 3 Fama Extra Radio. Program daawe ejja kuddamu lwakutaano lujja ssaawa 4 paka 5. Nze Fiika atakumira mpeera abankuumire Ssaasajja Kabaka Wangaale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.